Why? Ka fragment kakusaze ku kaguru. Atoka macho jako bana abasajja Jeno Salimu Saloyo mulabo oyo. Aina ebiwundu bya masase mu mubiri. Bobi ali mu struggle. Kireza kanaka. Jeno Mugisha muntu oyo mulaba. Aina sase lyamulemeramu. Nga bagamba it's better bali galira awo weriri. Nga bali jama yinza okufa. Atambula nalyo. Kakati bana abasajja abava mu nsiko basale batinye enfuza batumukunde uyagenda mu nsiko nga mulamu bamukuba kugulu mu government people power ne bino uniform bimyufu baje mu buyinza kino nkyogera nga ndi ku radio 4 ate ndayiranga nti akatonda tebabalimba waliwo okwekalakasa kwonna okwegugunga kwonna okuyinza okujja Yoweri Museveni mu buyinza ekyo tikiriyo omusajja babasobola okupacifyinga South Sudan, Somalia, Congo, Central African Republic ale mwatya bulindo ndagaye mundu yavudde y'amaanyi kulwa Besigye ne mamba zivaayo. Obuzibu ono yalemeramu nnyo enkola y'okulimisa ente. Buli kintu alowooza kirina kukolebwa mu nkola yadda neerabira nti ku mulembe guno atakola y'ataalyenga so atalima y'ataalyenga Nazzikuno nga atalima y'ataalyenga kakati atakole y'ataalyenga kitegeeza ki nti si buli buyinza nti buyina kutwalibwa mu nkola yadda oba si buli gw'oyagala okuggyako obuyinza nti oyina kuyita mu nkola ze mwe yabutwalira. Si buli buyinza nti buyina kutwalibwa mu nkola y'amaanyi na yakwesika bitogi. Waliwo omulembe gutuuka ng'obuyinza buyina kutwalibwa ng'olowoozezza nnyo era ng'okozesezza magezi na mutwe nga totaddeemu yadde amaanyi agasusse. Nga gwe Frank Gashumba bw'osobola okumala emyaka 2 nga tokola naye ng'oyimiriddewo ku mutwe olaba gwe ow'omutwe omusiru osobola okutetenkanya abantu emyaka 2 n'ogenda Mama Nnaake Wandegeya n'ogenda Ntinda n'ogenda mu botiiki n'ogenda n'ogenda mu supermarket nga buli wamu oliirawo ku mutwe nga tokola. Oyo gwe weekopyeko emmere n'omulekaawo n'oyita. Mumanyi Frank Gashumba abantu balowooza nti alina kirasi nnene. Abantu kye bamulowooleza mwana wattu eyabamulaba si kyali. Frank Gashumba ajja ne yeewola emmere. Waliwo omukyala alina ka restaurant ajja n'amwewolako emmere n'agenda. Frank Gashumba yeewola engoye n'agenda. Frank Gashumba yeekoppa amafuta n'agenda. Frank Gashumba yeekoppa ebintu bingi. Kakati olaba gwe kennyini ng'omuntu osobodde okubaawo emyaka 2 nga tokola ng'okozesa mutwe naye teweerabira nti omutwe gwakukanika kubanga gwe mutwe gwe gumu oguli mu kuvaamu ebigayi by'ekisiro olaba osobodde osurvivinga. Gwe ki ekikulowoozesa nti buli kintu kirina kutwalibwa n'amaanyi? Ki ekikulowoozesa nti buli buyinza bulina kutwalibwa na nsiko? Ki ekikulowoozesa nti buli musumaali gulina kukoonebwa na nnyondo n'amaanyi gwe tokimanyi? Nti enkomerera y'ennaku zino oba ensiba y'emisumaali ennaku zino yakyukamu kati bakomereza drill. Gwe tokimanyi? Gwe kyogamba nti owa drill none yakomerezanga ennyondo po ani yasookanga okumazaawo emisumaali oba yasookanga okubuniza ennyumba. Si buli kintu nti kyetaagisa maanyi na kibuli. Ate Museveni gw'oli mu kulwanyisa si buli kintu nti oyina kukikolera mu ngeri ye kubanga eyo engeri ye yakusinga okugitegeera. That's why gwe wennyini ogambye nti Dr. Besigye bajjangayo emmamba bajjangayo ki ng'agezaako okwekalakasa ne bakuba ttiya gaasi mu kibuga ffenna ne twebuuza nti naye bannange kiki? Omanyi lwaki Besigye teyawangula nga temwebuuza nti naye bannange kiki? Ebabalagazanga ttiya gaasi. Awo Museveni waasinga ommanya. That's why sometimes Museveni agezaako nnyo provoking abakulembeze baleetewo obujagalala atte abantu kubanga awo waasinga ommanya. Bw'osombera Museveni olutalo lw'amaanyi, olutalo lw'emmundu, olutalo lwaki oba ozannya na musota mu busubi kubanga awo waasinga okumanya. Ekirungi gwe wennyini okyatudde n'ogamba tewaliyo tebakulimba nti waliyo okwekalakaasa okwa kika kyonna okusobola okuggyawo Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. Kati then Besigye otujuliriza waaki ng'ate okimanyi tewaliyo kwekalakaasa kwonna kusobola kuggya gavumenti mu ntebe ate obanja abantu kwekalakaasa bakulembeza opposition mbu beekalakaase bafaananeko nga Besigye.
gwe kyogamba ovuganya Museveni naye ng'omuvuganyiza ku level ya Besigye mvuganya Museveni naye nze njagala kusingako Besigye we yayita nedda fere tuli mu competition na Dr. Kizza Besigye wadde nga mulwana nnyo era mugezaako nnyo okuteekawo competition wakati waffe ne Dr. Kizza Besigye naye ffe ng'abantu tetuli mu competition naye ali mu nsi ye naffe tuli mu nsi yaffe azironga azifenna olugendo lwe tubeera tukutte luli lumu lwakujjawo mu kinakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tuddize bannayuganda obuyinza bwabwe wabanga gwe mulamwa gwaliko ali bibye naffe tuli baffe naye ng'ate tuli ku mulamwa gwe gumu naye okuzzaayo ku mulamwa gwe tolowooza nti buli muntu atwala obuyinza alina kuyitira mu nsiko lwe balizitema ne zivaawo tolowooza nti buli atwala obuyinza alina sooka kukuwa amasasi mu kugulu ng'abo boomenye baabuwe kyotamanyi nti n'abamu mu boomenye baali babbi eri tumwine bye mulimba ensi mbu baamukuba essasi mu liiso nedda eri tumwine baamufumita lumuli mu liiso baamukwatira mu kiyumba kya nkoko ekyo nkiteerawo n'omukono mweri tumwine baamukuba essasi mu liiso era eriiso lye ne liyiika gwe tulikuba essasi wano lituuka okuddamu eriiso kitegeeza liba n'okubotola libotodde teryamuyitako buyisiriti wabula bakugamba nti eri tumwine baamukuba essasi mu liiso eriiso ne liyiika eriiso liyiika litya n'otafa eriiso liyiika litya n'otafa baamukuba essasi mu liiso eriiso liyiika litya n'otata Frank Gasumba n'otafa basooka okukuba essasi wano n'otafa ne liyiwa eriiso nga liyingidde munda ate n'otafa kubanga Sawuli yakondi tumwine alina essasi mu mutwe gwe wabula twamanya kimu nti tumwine talina liiso at least singa mwagamba nti tumwine yalina essasi tumwine oyo mumulaba yatuuka okufa ng'awangadde n'essasi yava nalyo mu lutabaawo mu mutwe gwe liri eryamugjamu eriiso naye mutulaga baamugjamu eriiso ate essasi teririimu munda kitegeeza wano mu kugira lyafuluma ate nga werifulumira wewasinga okubeera awagazi then mutubuulire yakikola atya okugibwamu eriiso essasi ne limuyingira munda ne lifuluma mu mutwe ate mwana wattuye n'atafa oli yali mubbi wa nkoko bano baddira ababbi b'enkoko ne babaleeta babatuwaanire era babageraageranyeeko ensonga lwaki pere tukuba amasasi kubanga tetuli babbi tumwine yali mubbi wa nkoko ate tebamukubangako ku ssasi tumwine yagenda mu kiyumba ky'omusajja eky'enkoko nabbayo enkoko ne bamukwatirayo baamufumita muli mu liiso kyova olaba yasigala akyali mulamu kyova olaba baayanguyirwa okumujjanjaba era kyova olaba tafudde buzibu buli bwava ku liiso tafudde buzibu buli bwava ku liiso afudde endwadde zo oluusi za kikaba oluusi za kikulu oluusi puresha kyonna kyeyafa naye nga teyafa bulwadde bwava ku liiso oyo gwe mututendera mbu yakuba essasi yaggibwamu eriiso lye ku lwa Uganda oli yali mubbi temukiddanga mukaaba essala oyo sale yali mubbi sale yataayizanga emmotoka z'ebirime ekiro sale yataayizanga emmotoka z'abantu ekiro ne bamukolerako lumu ambush ne bamukuba naye nga tekitegeeza mbu yali alwanirira ggwanga bwali bubbi ne tumwine yennyini bwali bubbi yabaye baba bakuba amasasi mu nsiko ani yali abatumyeyo oli musiru ani yali abatumyeyo baba kuba amasasi mu nsiko kubanga tebaali legit first of almost tebaali na legit nga yenna mu lutalo oli akubawo n'essasi yenna akuba mu n'essasi eyo mubyetereeza nkeera mumala kutuuka ku mmeeza mumala kutuuka ku lyengedde oba mumala kutuula ku mmeeza naye nga mubuddo bwe toyinza kujja n'oluma naye akiye mujaasi wange essasi bakubye omujaasi wange essasi gwe wali omanyi nti bano bampafu b'olumba mu nsiko eruweero lemena kuyita mu mateeka era gwe wayina ki teyali mmundu gwe watta bameka olyoka otuleetera ababbi b'ab'enkoko mbu baali balwanyi namige gwe bafumita olumuli obumuli mu maaso yali mulwanyi namige waawe oyo omubbi w'enkoko awedde emirimu musala ayina amasasi mukugu of course yali mubbi ngabbira ku nguudo obudde obw'ekiro lwaki yali abbira ku nguudo obudde obw'ekiro fere tuli babbi muganda wange
tujja kusanga yeekolera nti bamukubye essasi mu liiso kubanga yeekolera si mubbi wa nkoko tebajja mufumita lumuli mu liiso then Bobi Wine ejjenja jampa emidaala yeekolera bamukuba essasi mu liiso ng'alwanirira mwoli yali mubbi wa nkoko temukiddanga namu oli yali mubbi wa nkoko omubbi w'enkoko awedde emirimu kakati ku mulembe guno nga kwoyogerera ebigeebyo eby'ekijjega eby'ensiko nga n'abakyala tebakyazikyalira kubanga zaatemwa n'abakyala bennyini tebakyazikyalira naye nga ku mulembe guno kwoyogerera eby'ekijjega eby'ensiko era ng'olowooza nti munnansiko ye talina kuvaawo nga taggiddwawo munnansiko eriruddawa tugee tukampinge oli musiru gwe kyogaa Museveni asobola okuyita mu makubo agatwala obuyinza ate ye n'atakusuulirayo maggwaggwa omulala ayagala oyitayo gwe tokimanyi nti Museveni bamuyita olumala okwota lukugira lumansamaana nti gwe bw'olirinnyako likusavuwaza nasswe Museveni ekkubo ly'ensiko lye yasooka okutta kubanga si musiru obutamanya nti awo wooyise ng'okwanamuka omusajja bayinza okuyitawo omulala naawe n'amukutwalako bwe wennyini ogambye tewali kwekalakasa kuyinza kujjawo Museveni ate okungiriza Dr. Kizza Besigye kati omukungiriza kikubeera musiru nnyo gwe Gashumba okukimanya nti tewali kwekalakasa kuyinza kujjawo Museveni nga Besigye yawangaana ne Museveni takimanya omukungiriza kubeera musiru omuwaana lwa kubeera musiru omanyi mwe mwagala okukozesa Besigye okukkakkanyirizaako abantu naye gwe wennyini ondaze okwekalakasa tekusobola kujjawo Museveni n'olayira n'okulayira n'ogamba abantu tebabalimba ate n'owaana Besigye kubeera nga yeekalakasanga emmamba n'egwayo oba omutenderezaako ki kubeera musiru omanyi oti ekintu kyatamanyi ku Museveni eyamujjanjabanga omanyi oti ekintu kyatamanyi ku Museveni 5 ffe tetuli peesa nti eryayingirira wano mu January werigenda okuyingirira n'enkeera ffe tetuli peesa ate era tetuyinza kukozesa nkola za Museveni okukyusa Museveni kubanga otuba tetuyina kyetukyusizza Museveni yatta emitwalo egisoba mu 5 egy'Abannayuganda mu kaseera mwe yabeerera mu Kasaka Eruweero teweerabira nti waliwo ne beyatta ng'ali mu Folonasagina emitwalo 5 njogera kujja NRA oyagala naffe tusooke tumale kutta mitwalo gy'abantu 5 ye kuwa emyaka 4 Dr. Apollo Milton Obote bw'aba yatta emitwalo gy'abantu 5 then gwe weetaaga kutta abantu bameka okujjawo ew'emyaka 4 adabolinze Dr. Apollo Milton Obote emirundi 10 kubanga Dr. Apollo Milton Obote emyaka 4 egyo 8 mpaka 85 kubanga Obote yaggyibwako gundi abo babbaziriyo no amuyita batata wa Hillary Onek Okero Olyemu Tito Okero Lutwa yes tata wa Okero Olyemu kakati olutabaalo lwa myaka 4 gyokka nga lwasobola okutwalira mu Bannayuganda obulamu emitwalo 5 ng'oyagala nkose formula y'omu ku muntu amaze mu buyinza emyaka 4 ng'akubisizza bali emirundi 10 emitwalo 5 emirundi 10 be bantu bameka olina okutta olowooza emitwalo 5 gy'abantu emitwalo 5 emirundi 10 be bantu bameka boobose kakadde mirundi 42 mulundi 6 mitwalo 5 akadde mirundi 4 bubeera obukadde 2 mirundi 8 bubeera obukadde 8 mirundi 10 bubeera obukadde 10 emitwalo gy'Abannayuganda egirina okufa okujjawo Museveni. There is no any other way gye tusobola okukozesaamu ey'obwongo esikka ku y'amaanyi kubanga ate nange sisobola kuyita mu kkubo lyerimu Besigye bwe yayita engo n'emulya toyinza kumpisa mu Kasaka kemmanyi nti munnange yeesoose okuyitamu engo yamulidde lwaki oyagala nkole Besigye style ng'ate Besigye style ye kennyini ng'omuntu yalemerera olwezange nzigezese ddi bwemba nina kutambulya ku za Besigye eza Besigye zaalemu emyaka 2 lwaki sijjaawo na new formula toyinza kukola omulimu gwe gumu leero n'enkya ng'osuubira different results
ku kintu kyekimu era ebimu ku byalemesa Besigye okufuga ku Uganda singa omutima gwe nga gwali gwa kufuga ku Uganda ekyamulemesa okufuga ku Uganda kukozesa kakodyo kamu emyaka gyonna omulabe yakoppa notisi ze n'akunaakuna era Dr. Besigye yalinganga kaŋŋambe omuzannyi w'omupiira gwe bateekako abamaakinzi abangi kubanga enzannya ye yali emanyikiddwa nti Meso omumaakinge ku lefuti ne bw'omuleka ddyo ne yeegazaanya naye kasita omumaakinga ku lefuti oŋŋamba okwekalakasa tekusobola kuggyako Museveni ate oli wano yasaamiriranga ng'egensuuleko mu butto omupaanira Besigye yali omwekalakasa omukulu ne bakuba ttiyaggaasi n'abalagala wonna mu be bakuba ttiyaggaasi yabawaako byemmeka mubakuba ttiyaggaasi ku lulwe abafiirwa bu bizinensi bwabwe obutono ku lulwe yabawaako yembeka yabajjukira n'agamba ffe twajja n'enkola ya njawulo Museveni tugenda mukuba economicale wabula okwekalakaasa economicale oba okuba bantu kuba bakubanga ttiyaggaasi n'obeera ng'enewandegeya n'owulira nga kyonna kisiiwa Saasire yatundanga buswiti ku bino bikyati akawungeezi Saasira ng'omukyala eyokyanga kasuubi kyakiranga omukyala eyafumbanga tonninnyira kiryokke senga yabakubiddeko ttiyaggaasi ne bitta bizinensi yaabwe kiggwa ne tugamba kasita Uganda egeyaterya naye tekyaggwa baafunira tujje n'enkola yemu ffe twavuwaza Museveni tuvula tumukubira mu bazungu ne mutuyita abali b'ebisiyaga abafandinga abali b'ebisiyaga kyokka nga bajeti yammwe eri funded 60% sina kindi 90% okuva mu ssente ziva mu bazungu mmwe nga temusiyaga era Bobi Wine musiyazi akolagana n'abasiyazi beba mufandinga in that nti gwe kasita bakulaba n'omweru automatically obeera okolagana n'abasiyazi naye nga Museveni ye kennyini tasobola kwerabira addogulira abaana b'epampa ne pampa alina zisaba ku muliraano nti abange mu nkoppe y'opampa eno abaana bange baddukanye osegeera gwe mutabani wa maali olaba gwe atakola olya onywa kumala emyaka 2 ng'oyitirawo ku mutwe na ku kalimi kyokka ng'ate ogwo omutwe oguyitirawo awo mu kaseera kakazibu gwe mutwe omubuyabuya kitegeeza nti oluusi si buli kintu nti balina okukikozesa amaanyi keera osindike emmotoka yonse nkeera envuga emmotoka tulaba asooka Masaka gwe abakozesezza amaanyi amangi naye nze nkozesezza magezi nemanya nti Morokoso dirinya kaliro ne yeetwala yokka gwe bw'oyita akabinja ne bw'oyita kyalo kiramba bakusindike tonsooka Masaka kitegeeza si buli kintu ndi ky'amaanyi era ensonga lwaki eggwanga lino ligudde mu ntata lwakubanga tulina omukulembeze atakozesa mutwe akozesa emikono akozesa ensambagere akozesa ekibuli akozesa amaanyi naye ng'oba osanga singa ali akozesaamu ku bwongo ne yeebuuza yeekolero n'aleekaanira ki Bobi Wine ono lwaki antawaanya lwaki bino bye boogerako ebitakoleddwa lwaki si bye mba nkolako then babulweko kye bannangira kubanga nabagamba era nkiddamu entebe y'obwa pulezidenti terimu weeyongereko eri nange ntuuleko etuulwako omuntu omu ng'ale tuli abantu abakunukkiriza obukadde 50 kitegeeza nti eno entebe gye tulwanira si ffenna ntugenda gituulamu naye ate agituddemu si mugezi kukimala kunoonya mu bye twogera nga tumulwanyisa kunoonya we tumukwatira nsobi kunoonya we tumulagira bunaku bwe akozese ku mutwe akolewo aleme kukozesa maanyi na ssente nnyingi tekikwetaagisa kwata bwesedde wa ssente ogule yeekolera agambye nti emulago teri ddagala ezo ssente zoyagala okugula yeekolera asirike soba okozesa okugula eddagala kubanga yeekolera ne boonoomugula ne boonoomuwa obwesedde bwa ssente ng'ekizibu ky'abadde ayogerako kisigaddewo kigenda kwambala omulala gwate walirowoozezza nti bwe yagula akibaaga kate yali ow'ekinkumu eyawandiika nga walizeewo yeekolera itongwa ayogera obwogezi ng'ate amusinga n'okubimanya akibakato kale mukama yali amusasi ng'avudde ne Bobi mu showbiz nojja n'obuwagizi bwe naye nga bino field ya politics tategeerako dda n'atuuka n'alowooza nti bwana agenda kuba nafuyiza his excellence Bobi Wine ku internet zaaleeta mwogezi ng'ate abimanyi zaleta mwogezi ng'ate abimanyi so Franka Gashumba egubanga omuzimu gw'obuseegu gwe gukutambulirako obanga omuzimu gw'obuseegu gwe gukutawaanya gusibire ku nkondo otherwise gwe tokkirizibwa kuvaako hadithi bannange omuntu yenna
bw'osanga omusiraamu ku bbuca y'embizzi enkya takulembera swala omubuusabuusa ne bw'aba agikulembedde nga gwe okisirikidde mu mutima nti namusanze ofuna obuzibu okugibeeramu olaba ng'etatuukiridde kakati oyo yalinga omuli w'embizzi ng'ate ayagala kukulembera swala tovaako hadithi Frank Gashumba tovaako hadithi that's why obeeraawo weetala ng'omuwadi mu kkanzu leero Museveni mubi enkya Saabalwanyi leero Museveni mubi ozunga olinga omuwadi nze yeekolera itongo bye